Abasoddokisi bakedde kweyiwa ku Lutiko ya St. Nicholas e Namungoona okwetaba mu kusaba kwa Pasika. Kulemeddwa Ssaabasumba Jeronomus Muzeeyi ng'ayambibwako bakabona okuli Father Stelios Kasule ne Father Emmanuel Kiwanuka. Omubaka wa Papa w'Abasoddokisi Theodore II obasomeddwa Ssaabasumba Muzeeyi asibye amazuukira gano abakristaayo okugakozesa okusabira entalo eziri mu mawanga okuli Ukraine ne Palestine. During these holidays, when the people are sighing in Ukraine, in Palestine, in the wider region of suffering Middle East, in regions of long-suffering Africa and elsewhere, I call on your paternally to all join our fervent prayers for a settlement, for a state of peace of global world. Abaka ba Palamenti okubadde Theodore Ssekikubo bwalwa emiyaga n'owa Kalangala Helen Nakimuli basabye abakulembeze b'eddiini okwogera ku nsonga z'obulyake ezikudde ejjembe mu ggwanga ekiviiriddeko ne sipiika Nta Annette Amongu n'abaali ba minisita okuli Mary Grace Kitutu ne Agnes Nandutu bongereza okubasaako envumbo. Ffe ng'abaka ba Palamenti tutambula singa bulungi kubanga sipiika waffe yateekeddwako enaddi ate ng'ensonga zandibadde endala naye ensonga ezikwata ku bukenuzi ebigenda maaso mu ggwanga tubiraba tukoze eki. Reverend Father Stelios Kasule yennyamidde olw'obutabanguko obuli mu bafumbo ensangi zino. N'omuwendo gw'abaawukana okweyongera byonoonye obutukuvu obw'obufumbo ne kireka amaka nga gafunye ebisago n'abaana nga bali mu bulabe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.